إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم الصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. Amatenda majjuvu ga wakitiibwa Allah jalla jalaaluhu, twongera okumwebaza Allah. Wiiki eri owekitiibwa Allah teyatusobozesa kusinkana olw'embeera Allah gye yatuleetera, nabwe kityo kyabbeeyi kyamaanyi owekitiibwa Allah jalla jalaaluhu okutukomyawo. Nate tumusaba Allah subhana atwongere obulamu obulungi obujjuddemu okumusinza wamu n'okumuteerereza. Nja kumusaba Allah subhana asse ebyengera n'emirembe kw'ekitiibwa Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Abooluganda, nyongera okubajjukiza n'okwejjukiza nti ekyatutonza kusinza Allah. Bangi bayinza okumpita ow'olugezigezi naye buli waatandika atujjukiza okutya Allah alowooza twasira sejjuuzi. Gwe kyogamba omwana singa bamutwala ku ssomero aba teyeetagisa kumujjukiza nti ekituufu kiri wajja ku ssomero kusoma. Bannange, Allah yagamba aya kanjiddemu nti wama khalaqtu ljinna wal insa illa liya'budun. Ekyamututonza Allah nze naawe andaba ffe n'amajinni, Allah tattondangako kwegamba lwa nsonga ndala yonna okuleka egi. Yagamba Allah liya'budun, nabatonda kunsinza nze Allah. Bino byonna ebisigadde nnyo kwegamba owekitiibwa Allah yabituteerawo bituyambeko mu kusinza Allah. Okulya owekitiibwa Allah n'akuteekawo kutuyambeko mu kumusinza, kubanga essala y'omuntu nga talidde eyinza okufa. Okwayuya kuyinza okufuuka okwayuya n'ogamba musiraamu subhanallah ali mu kwewa bijanjaalo abaddeko ki, naye ng'ekireese ekyo kiki? Aljuu'i, njala. Naye kityo abooluganda, nze okunyolwa kwange wenkulina nti ebirowoozo byaffe n'amaanyi tugatadde nnyo ku bintu Allah by'atagenda kutubuuzaako, kyokka ate byagenda okutubuuzaako tetubiwadde budde. Bannange, tewaliyo kibuuzo mu kabbuli nti owaaye Fatuma, lwaki wafudde nga okwata kabiriiti? Ekyo ekibuuzo mu maaso ga Allah tekiriiyo. Teriiyo Allah gwagenda kubuuza nti gwe nnyonnyola lwaki wafa ng'olya bijanjaalo na mukene. Ekyo ekibuuzo mu maaso ga Allah tekiriiyo. Teriiyo kibuuzo nti lwaki wafa nga gundi tozaddeeko, lwaki wafa nga tolinnya kuki ku nnyonyi. So nga ate okubikola singa omuntu aba abikoze mu mbeera ennungi bisobola ate okufuukira omuntu ensonga emuyingiza ejjana ya Allah subhana. Naye nga Allah tagenda kubikubuuza nti lwaki tewabikola, so nga ate wakubuuza wabifuna otya era wabikozesa otya. Kakati ate bino bye tulagajjalira ng'esswala, Qur'ani, okuwa zaka, okusaddaaka, ebyo Allah wakubitubuuzaako. Allah wakubuuza mwannyinaze ekyakusomyanga Al-Fatiha enfu kyali kiki? Abwalimu tebaaliwo. Emyaka gye walina okuteeka mu ssanda ng'olina essuula 3, kyokka nga n'essuula ezo 3 ebitundu 85 ku buli 100 nga nfu. Muganda wange, ebyo Allah agenda kubitubuuzaako. Allah agenda kukubuuza lwaki wafanga Qur'ani tomanyi kugisoma, lwaki wafa towadde zaka, lwaki wafa tokoze hijja ate nga ssente nali nze kuwadde. Nabwe kityo ntandise n'ekigambo ekyo ekyokubajjukiza nti bannange, omulamwa lwaki Allah yatutonda kumusinza. Abooluganda, tukyali ku bazadde, tukyali ku mulamwa ogugamba nti abazadde babbeeyi gye tuli. Abooluganda,
tukyali kuba kyabalina n'abaafa insha Allah tujja kujja. Bannange tu'rafu ni'ma ba'da zawaliha, ebyengera tubitegeera ow'ekitiibwa Allah amaze kubitujjako. Gwe olwaleero Allah akuwadde nnyoko gy'ali, oluusi ne kitaawo gy'ali, obanga olina kitaawo nga nnyoko Allah subhana yamujjulula, tokiraba nga kyengera. Naye obadde okimanyi nti eriyo omuntu nga bw'abeera mu kibuga Kampala n'agamba nti kaŋŋende nnambule ku nnyange oba kaŋŋende nnambule ku kitaawe, kwegamba ku kitange ng'alina kgenda nkoowe, ng'alina kgenda ku kijja gye baazaala nnyina oba gye baazaala kitaawe. Bannange ng'ekituufu tagenze kumulaba fizikale bw'ati, wabula nga agenze kulaba katunnumba kattaka we baaziika kitaawe oba nnyina. Abooluganda, abazadde kyengera kikozese nga Allah akyakitaddewo, naye Allah bw'alimala okuba kujjako, abamu tugenda kuzuukuka otandika okulaba ebbeeyi ya maamawo, ebbeeyi ya kitaawo, ate ng'oluusi Allah subhana nga yabatwala dda. Olwaleero Allah akyakuwadde chansi, osobola okukuba essimu noyogerako ne nnyoko oba noyogerako naani ne kitaawo. Bannange akaseera gye kali nga ne bw'obanga oyagala otya nga tokyayina mukisa gwonna gwogerako na maamawo. Olwaleero maamawo olunaku luggwako, wiiki neggwako, omwezi ne guggwako nga tomukubidde wadde ku ssimu nti alo maama oba taata, assalaamu alaikum, muli mutya, embeera egamba etya. Muganda wange mwannyinaze, akaseera gye kali ng'ojja kubeera mu buliri olowooze ku maamawo nga tokyayina gy'oyi, nga tokyayinza kuwulira ku ddoboozi lye. Olwaleero emikisa tujja kwegamba gukyaliwo, chance akyagituwadde Allah abakyabalina, nga bw'obeerako awo n'ogamba naye mu butuufu ndudde okulaba ku nnyange oba leka ŋŋende nnambule ku nnyange oba ku maama wange, ng'okwata emmotoka oba n'olinnya bodaboda oba n'olinnya ku ggaali n'ogenda ebbombo n'ogenda e Busoga n'ogenda e Mbale n'olaba ku maamawo. Bannange abazadde kyengera Allah subhana kyakyatuwadde, naye Allah kaali kizingako bw'ati bw'ogenda okutegeera nti abazadde baali kyabbeeyi. Gwe buuza kwabo Allah subhana be yabajjako, gwe buuza kwabo abatalina ba maama, buuza kwabo abatalina ba taata. Kyova olaba Allah subhanahu wa ta'ala ensonga y'abazadde yagikkaatiriza mu Qur'ani, n'agamba nti wawassayna al-insanu biwalidayhi hamalathu ummuhu, nga aya sinnagireeta. Waliwo hadithi y'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, hadithi ya Abi Hurayra radiyallahu anhu, omubaka alayhi salam we yagambira nti la yajzi waladun walidan, tali mwana asobola kusosola mukadde we. Baganda bange, olw'ebbeeyi y'abakadde, Allahu akbar, n'ekitiibwa ne valiyu gye bayina gye tuli, teri yayinza kusosola kitaawe wadde nnyina. N'agamba Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ti illa an yajidahu mamlukan fayashtarihi, n'agamba nti okuleka ayinza okwegamba okubanga agezezzaako, y'oyo ayinza okumusanga mu buddu n'amugula n'amugjayo. Abooluganda, ku mulembe guno teri yayinza kusosola mukadde. Gwe oyinza kusosola maamawo, oyinza kusosola kitaawo akuzaala. Ani asobola okusosola maama? Ani? Allahu akbar walillahi alhamdu. Ani? Twaddiranga mukazi wattu ali mu kulya mmere, nojjayo mutaka mu ngoye n'ofuka. Omuzadde naga nennaabuddu nze bwe nabigaana
kati gwe naawe nnyoko oba maama wo oba kitaawo bajje bakikole akulabe ng'oli mu kulya wafumbye enkoko ajja akufukire mu siyaani awo tomuvuma abazadde bakwata mu bukyafu bwaffe wallahi tugenda ne twerabira owekitiibwa Allah gy'atujje baminisita pulezidenti abaka ba palamenti bamaseeka abakulu b'amatwale bakazi bannange mukimanye bakadde baffe bakwata mu bukyafu bwaffe maama wo allahu akbar ng'abuza lamula omwana yeeyonoonodde oluusi ng'abadde yatandise dde okulya emmere n'agiteeka ebbali n'anaaba engalo nakwata ati allahu akbar n'engalo ze ez'ekitiibwa n'akunaaza olwaleero olw'okuba Allah akusituddemu seba oli bweru kakati oli emupi olina eddaala ly'otuuseeko tokyamulabawo weerabire nti mukaddewo bye yakola toyinza mumusasula bannange baatusitula abakadde baatulera abakadde baatujjanjaba mwasulanga mwenna naye nga buli wooka bannange twakaabanga ekiro omuzadde n'asituka bannange omwana wange bamutawaana ki nagira bw'ati ya rabbi oba kasimu oba kyoba kyabadde n'abulwa otulo nga si lwa muntu mulala yenna lulwo olwaleero gwe Allah akusituddemu oguza akamotoka olina ku busente bwakubira nti munnange ndi bubi toyagala manya toyagala kumuwuliza baganda bange tuli babi nnyo nga tuli balyazaamaanya nnyo obutajjukira bakadde baffe obutajjukira bakitaffe obutajjukira bannyaffe bannange nga tukoze bubi ate bwe kidda ku baamaama wallahi ekyasukka حديث يا أبي هريرة رضي الله عنه أجد كم وفى محمد صلى الله عليه وسلم يعني أنا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنت لمو ومسجى يجى إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقال نام يا رسول الله وانجو ومبكى من أحق الناس بحسن صحابتي muntu kigwemba njagala nnyo muntu kigwemba nfiirako muntu kigwempa kwegamba gwemba nsinga okwagala mu nsi muno ng'oggyeko Allah n'omubaka we Allahu akbar faqala alayhi salatu wassalam nabbi n'agamba omusajja ono nti ummuk maama omubaka yasooka mugamba nti nnyoko maama wo gwoba osooka okuwa buli kimu gwoba osinga okwagala gwoba osinga okutintiza omusajja amugamba nti thumma man ya rasulallah maama bw'avaako nzizeeko ali mu kwagala omubaka n'addamu nanga nti ummuk maama wo omusajja amugamba nti thumma man ya rasulallah mbitegedde nzizeeko ani ti ummuk maama wo omubaka yaddamu maama emirundi agi esatu n'agamba nti thumma abuuka oluvannyuma kitaawo baganda bange ekituufu kiri masha Allah abazadde bombi bazadde baffe naye maama Allah yamusukkulumya ye lwaki taamusukkulumye nga ne byakola byennyini bisukkulumu baganda bange bakadde bange tujjukire nnyo bakadde baffe naddala bannyaffe lwaki maama waatuuka okubonaabona nga ggwe kwegamba nga mu nsi gy'oli nga Allah akusitudde mu madaala n'osanga omuddu nga toyiye gy'ayina eka ng'esinga ennyumba ya maama we gy'awangaaliramu abaddu tuyina ennyumba zirimu kattalazo ennyumba zirimu siiringi manga toyi kabuyonjo zirimu talazo zirimu faani zirimu kiki Allahu akbar zirimu endabirwamu nkugambye abaddu toyi zaabwe ze bagendamu ne bamala ebyetaago byabwe zisinga ennyumba z'abakadde baabwe
subhana almalik alquddus. Nosanga nga maama w'omusiraamu ettooyi gy'alina gy'agendamu nga yankoma, nga gwe ettooyi gy'olina yamalawo obukadde 2 mu 5. Maama we ettooyi gy'agendamu yankoma, kitaawo ettooyi gy'agendamu yankoma. Teriiko luggi, eriko ekigundi, bagiteekako engeri y'ekikutiya. Munnange mukazi wattu abeera eyo, kati akazzukulu ne kajja nga kadduka, Allahu akbar, ng'omukadde ali munda. Olabye bw'atandika okukola naye nga lwaki atuuka ku mbeera eyo? Omba bannange, bamaama ate basuffu nnyo, bamaama babbeeyi okusinga abantu bonna. Baddu ba Allah, maama wo Allah gwe yakusiimira y'oyo. Omanyi bannange, baddu ba Allah, tuli balyazaamaanya nnyo. Oli n'atuuka n'okwegaana maama we oba kitaawe, abantu beegaana bannyaabwe. Nze kiri eki naye Allah ono, Allah wangerera. Kazi oli bannange yenna ajjudde amalibu, tayagala kunaaba, n'ombuuza kasifa, ani gw'ogamba nti kimaama. Weerabidde nti naawe oli mukazi. Abaddu ba Allah banyaffe. Omubaka alayhi salaamu baatulamidde okuba nti tubasembeza nnyo, okuba nti kwegamba tubaagala nnyo. Bwe kaba akasimu buli Allah waba akuwadde obusobozi, lwaki omala wiiki 2, lwaki omala wiiki, lwaki omalako ennaku 2 nga tonnakubira ku maama wo? Fate mwana watuffe twabikola vice versa, tutya ekifo omubaka kye yatugamba okussaamu bannyaffe, twassaamu bakazi baffe, twassaamu babbaffe. Omusajja ayinza okuva eka n'agenda ku mulimu, naye nga buli luvannyuma lwa ddakiika 2 akuba essimu. Hani oli bulungi, walidde emmere, gundi simanga ensiri zikuluma, amawulire wagalabye, wategedde ekiri ku social media. Wallahi nga nnyina amuzala ne kitaawe nga yakoma okubawuliza ku Idi. Bannange, teri yayinza kukwagala nga maama wo, taliyo. Kyova laba abakazi banoba, abasajja banoba, maama we tasobola kunoba. Okumanga bannyaffe bagenda wala, kati nno bakitaffe, naye bannyaffe abo be mulaba. Musiraamu ne w'obubbi ne bajja ne bagamba, Naalongo tukubuulire, tukutte mutabani wo Nampiima, tumukwatidde mu mmwanyi z'abendi. Omukadde asooka kuwakana. Lwaki muwayiza omwana wange? Nze simulina kumanya, nziwennaku omwana wange yabeerera ki? Naye kennyini amenye nti omwana ono mubbi. Ensi yonna esobola okukuvaamu, naye maama kizibu kya kukuvaamu. Abakadde b'ogamba ensonga yo, kati ng'agundi abakyasoma. Omuzadde ye muntu gw'oyinza okubuulira ekyengera Allah kyakuwadde n'asanyuka nnyo n'okusinga ggwe. Ekyokulabirako, oyinza okugula emmotoka n'omukubira n'agamba, halo maama, salaamu aleikum, naguze emmotoka. N'akubuuza kasimu, okakasa, waguze emmotoka? Nti ye. Ne bamukubira ekifaananyi ne bajja kusindikira. Omuzadde omanyi gundi bw'atandika okwogera ng'agamba abantu, alhamdulillah munnange, mwebale kusaba, ennaku zino tutambulira mu mmotoka. Lwaki omutabani agirina? Lwaki omukazi yagirina? Naye ate mwana wattu, omusajja asobola okugula emmotoka, omukazi ate n'anyiiga. Omukazi n'agula akataka, omusajja n'anyiiga. Bannange, man ahaqqu nnaasa bihusni sahabati, omubaka yagamba nti ummuk. Bannange, maama yasukkuluma, maama wanjawulo.
mu hadisi endala eya Miqdadi bun Ma'di al-Karbi radiyallahu anhu omubaka alayhi salamu yagamba yusikumullahu fi ummahatikum thalatha owekitiibwa Allah yatulaamira okuyisa obulungi bannyaffe emirundi esatu. Bannange bannyaffe tubaagale nnyo tuteekemu n'akajanja. Omuzadde naddala bannyaffe kyonna kyayagalanga Allah yakikkiriza kimukolere. Bwe kiba kyetaagisa kumugulira Samsung oba kumuwa iPhone, omuntu ayinza okugamba mbu nti era ajja kugyonoona, kale agyonoone mugulire. Bwe kiba kyetaagisa kumuwamu ka trip, bangi muli Bungereza, muli South Africa, maama mukoleyo ka special trip, taata naye kimukolere. Bannyaffe tubaagale tusseemu n'akajanja. Buli kadde mukubire, maama ogamba otya, wandyagadde kulya ki, walidde otya, n'omukazi n'abonaabona. Kyokka nze ekinkwasa ennaku, abakadde baffe abo bwe mulaba batuweerera ne batusaamu ssente nga balina essuubi lyabwe nti insha Allah omwana ono katumusseemu ssente, oba oli awo bw'alikula Allah n'ateekamu baraka n'afuna gy'akola anaatuddizaawo. Omukazi n'akolera okuva mu baby class. Abamu ku bakadde baffe baatundanga binyeebwa mu kibuga Kampala, KCCA nebagamba nemusanga nadduka nebiika. Abalala bayozanga ngoye ku byalo, wallahi ng'ekimutawaanya simulala gwe nze. Abalala basimulanga toyi malwaliro, gwe toyi ogimanyi, toyi yemulago ogimanyi, toyi yemulago ogimanyi. Mulwadde wa sirimu aba yakavaayo okugamba ow'Ebola n'ayingira, oyo aba wakavaayo owa COVID n'ayingira, naye omuzadde n'aguma n'agamba nkolera abaana bange. Ampuliriza muganda wange andaba, ebyo by'okola bakadde bo ddala by'obasasuddemu, embonaabona gye baabonamu ky'obasasuddemu ekyo. Mbadde mbagamba nti Allah okusukkulumya bannyaffe emirundi esatu kirimu ekyama. Ekisookera ddala yagamba Allah nti hamalatuhu ummuhu wahnan ala wahn. Allahu akbar. Bannyaffe twali mu mbuto zaffe, kugamba twali mu mbuto zaabwe nga beetisse buzito ku buzito. Maama talya mmere, abaali bazaddeko mubimanyi, emmere n'egaana, n'awandawanda, n'aggwako emirembe ng'asetudde ejjaaliya, n'agula eddagala, n'akola biki, ya Rabbi, n'anaaba ebiddagala n'alya ettaka ku lulo, n'omusamba ng'okyali mu lubuto omukazi wattu n'agumiikiriza nti Allah, omwana wange ono munsaasirire. Gwe olwaleero Allah akuwadde ku maanyi, osazeewo muyisa mu maaso, osazeewo butamulabirira, osazeewo butamwambaza, nga gwe Allahu akbar osazeewo by'osazeewo. Baganda bange, bakadde baffe tubafeeko, tubayise bulungi. Omukadde ayambala atonnye, twandisoose naggulira mukadde engoye ng'omukazi eka tetunnamugulira. Abangi twandisoose kugulira bakadde baffe engoye ng'omukazi eka tonnamugulira, naye musimanga abo bahani bammwe n'omuteeka mu mmotoka n'agenda mu supermarket ng'akola bukozi ati asonga buli kyasonga kojja. Maama ali yabonaabona, bamutuma bigoyegoye. Bakadde maama wo kitaawo ne batuuka mutuma bigoyegoye olw'okuba
ebigoye byayambala ebigoye byayambala tebitegerekeka abala babatuuma biziina ogenda wali ewa biziina olw'okuba engoye zayambadde zityo okumanga abazadde bakulu babbeeyi حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه يقام جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم نمو مسجد يجدون بك محمد صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد نقام سبا أجند مكروان مكو ليا الله ومبكى نامو زانتي أحيا والداك بكدبو بلا مجيبالي omusajja n'amugaa nti naam tiye omubaka n'amugaa nti fafihima fajahid genda obayise bulungi Allah agenda kuwa empeera ng'omuntu agenze mu hijja nga mmaliriza ebigambo byange yenna agenda okunaazibwa nga maama we simusiimu gyali nga kitaawe simusiimu gy'oli musiraamu newonoosaala ekiro ne bw'onoosoma Kulaani ne bw'onoosala layiri n'obeera kugamba ku bunkenke bw'oti ne bw'onookaba eppipa y'amaziga Allah si wakusiima. Munzikirize leero insha Allah tukomaawo tujja kutandikirawo insha Allah tubajjukiza ekisokera ddala YouTube channel yaffe mugende mu subscribing insha Allah n'ensonga endala eno yo mbasaba mugiwe obudde mwenna abalabi baffe abalungi ku SK Muslim Da'wa. Bannange twagalayo abantu 7 abasobola okutuwa emitwalo 10 emitwalo egyo 10 gigenda gula ebyuma ebigenda okutuyambako wano mu da'wa. Abooluganda kansuubire nti mulaba engeri gye tutambuzaamu emirimu gino bamasheekhe bajja darusu zibaako ne tusoma. So insha Allah naffe tubasaba twagalayo abantu abasobola okuwola Allah emitwalo 10 abantu 7 emitwalo 10 nkimanyi wewe nasobola okugamba nti yenga batusabye entono kale gwe gundi asobola okuzongezaamuko n'oleeta miliyoni oba n'oleeta 7 la bas no problem naye nga ffe mainly twagala abantu 7 bayimirirewo ku lwa Allah bayimirirewo ku mirimu gya da'wa esobole okugenda mu maaso twagaleyo abantu 7 nga bagenda kutuwa emitwalo 10 insha Allah. Tulaba abantu tuyina amasimu ga mitwalo emeka abantu bagenda ku beach mbwesima kulambula biki tuwanga ya miliyoni emu nejja emitwalo 10 abange tubalinze twagalayo abantu 7 mutuwe emitwalo 10 gigenda gula byuma bya da'wa insha Allah ta'ala. Nawe Allah osanga anakumalira bw'omala ziwaayo insha Allah enamba bagenda zibateera okwo bw'omala nawe saba Allah mugambe ya Rabbi nkuwoze sente zino ye Allah nkusaba nkubisizaamu kubanga intansurullah yansurukum naffe tufune ettofaali letuteeka ku busiraamu buno kubanga buli seeka yenna agenda okujja asomese buli viewer yenna anaalaba omusomo kweske olinako empeera. Allahu akbar. Newe munabekeera enkya ne bakubika empeera zigenda okusigala nga zijja insha Allah. Ffe tubalindiridde twagalayo abantu 7 nga bagenda kutuwa emitwalo 10 insha Allah. Enamba zaffe ziizo kwegamba tusobole okugula ebyuma ebigenda okwongeramu ate mu da'wa eno gye tubatuusaako bangaye nti ku screen kweziri insha Allah. Abantu bangi nnyo nkimanyi kwemuli abatufolowinga mwenna n'abaagala Allah wammwe n'obusiraamu wammwe okutambula kimanyi si byangu emitwalo 10 omuntu okugyevaamu naddala mu bintu bino ebya da'wa. Nensaba Allah tuweeyo mikwano gye 7 Allah tuweeyo mikwano gyo 7 batuwe emitwalo 10 insha Allah sobola okugula ebyuma bino ebya da'wa biidhnillah. Naam bw'onoosindika
bagenda kuwa amanya Kakooza Sulaiman gegajja bw'osindika neetaleeta agumya nti si yeeyo ereeta Kakooza Sulaiman inshallah tubalindiridde biidhinillah era ndowooza olunajja tujja kujja wano twogere kyemunaaba mutuwadde biidhinihi subhanahu wa ta'ala amanya nsigadde muganda wammwe Ibrahimu Musa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.